Bad Black buchanga amanyira abantu kuluno ya walampa ya maje era enkomerero nga Bad Black Shanita namuyimbwa avudeyo neyetondera mukyala Kulthum kye namugamba. Omanye ebintu bino ebya social media woba vuma bewenkana nabo. Enkomerero nga Bad Black yetonze kye namugamba. Yali eriyewo omugwagwa penge nga amuwaga. Vuma wamma. Kati omusiru penge atasoma akuwati amaanyi agavuma abategeevu. Goloza basoma balekana nawe. People get defense in it all. Anybody who went to school talekana na basiru. Era nze nategerewo Bad Black ajja kwetonda. Kubanga guli omusango yali wamata ina waguwonera. Tosobola kuvuma muntu atanna kuvuma. That's an attack. Novuma Kulthum bwotyo n'omuwebula mu bantu Kulthum omumanyi. Omuntu alina diguli 3 ku mutwe bamwepankirako. Dokita. Ebyo gendo binyumiza abatakola kosi waka. Tamalo olaba nina diguli emu naye siridda makerere. Olwo omuntu yakakola dissertation research 3 times. How can you go to the university 3 times and you are stupid? Era natunyanga Bad Black ne ngamba leero no gwamanyidde anaamusobola. Kyadaka apology. Ati munnange madamu Kulthum osonyiwa omusiru afira mu firimu ye. Black toddanga mukumanyira Dr. Kulthum ekisooka sirevoyo ekyokubiri muli mu kirasi za njawulo gwe toyina image yakuuma. Abantu baba ne image. People have worked for their names. Hey, mwabantu mbalaba kutambula mu people have invested in their careers. Ngojo musenekira kamanyo. Abo baba dedire neka akati full figure singa kale Bad Black singa avuma mu full figure. Bino Bobby Yanga, the likes of Sauda Madada kati abo bayina kitibwa ki. Bobby Yanga inatulanga koni atambula yeyogeza yeka. Those are useless beings. Kana kasala ke kataina magezi. Ku TikTok wandifunye Bad Black byo bivubuka bya TikTok bibiyoko ku biba mweyana. Vume ebyo. Noja kudda kuki? Ku mulekerawo namwe okusasanya amawulire g'obulimba. President Museveni wali Segera wama yalwadde mu kaaki ka COVID ne responding to drugs well. Abantu balwala. Tebagwa game chiuma. People fall sick. It's normal. So temuchekiza exaggerating nnyo ti president mulwadde. People fall sick. Ninga jali is responding to chi. Ali bulungi. Yes. So Bad Black bwatu munebwe yakola ki bwe yavayo ne yekola ki ne yetonda ngera bwe nali mugambye nze nali kasita nawuli anti Kulthum alese mwema wali yolo famu ezikusiba bye nawulira so byebyo ebiri mu gwanga Uganda kitegeera byebyo tewali nnyo. There are no other updates and stories. But one thing I want to assure you, the president is doing well. The kabalime kubabuzabuza na kubalimbo manyirumbuye mwasinikire ebyo ebinnyo ekyo kite kimulyange engamiya tatere kubika President Museveni. The president is around doing okay. Mulumbu yanatandika okutuma drone zange zangambye siri walira muri lumbuye drone zo zagamba zitya ngate zagaye nti honorable Nsereko ne Bob Wine bagenda kusisinkana obubbi obukojjudde ate lumbuye otakomye ebintu bya kisiru kunteka ku list zo za abafu kyankubire simu ekyo kirumbuye kiyayi mbu Junior bagenda kutta nze banzitanze gamba Junior nze agenda okutta nze tamale ndi mafia. Ate mafia bamutta. Tatange mafia, Junior and mafia. Government is a group of mafias. Government aba mafia webegattira. In Uganda, oyino wagira aba mafia, abamu bakube ba mafia banabwe. Kyekiriwo kati banzite batya.
gamba kati Lumbuye ndabula otya gwe gwatudde mu toyetake gano manyire bali bapenge nawe kati nze Junior yizo chichiche sitamanyi mu Uganda muna when you look at me nze tusobola naye kujja kuntiisatiisa ebyo byabafu kati abata abantu sebamanyi kati madda ki wano gye sitamanyi wajeva eriwo gye sitamanyi kati oyinza okutiisa mbu abatayisi masibamanyi gwe genda otunye video za isi metano ze yasembamu okukola ojja kulabamu emu etali ya bulijjo simple. We know everything. That they will be got in the next government. Government eddaka eri bakwata. Kati uchoga ati gwegendo buza abana Uganda abatemu. Abana Uganda babamanyi. Ne bajja kwatibwa mu government eddako. Ekyo tuliko mu Uganda omusota gweruma. The same snake is killing itself. Ategedde kubirako mukama engalo z'amaanyi kyenjogedde maye abamulwawo okutegeera. Nze Junior njogerera mu ngero. I speak in parables. Ngo omusota gwennyini gweruma. The snake is biting itself. Kyo abali mu government be bafa. Wakitegedde kubirako mukama engalo z'amaanyi gaye twafuna Junior twama. Sijja bibavuunulira. Gwoba oyina entegeera ye ey'omunguba video yange girabire kwa Al Jazeera. Nze I have tip to you. Kakati n'olwekyo Lumbuye atudde mu toyetake. Tayinza kubanga amanyi abatemu. Nze ngali wano ku ground sibamanyi. Ntegeera yammwe abana Uganda yennafu. Gwe tosobola gatta dots. Omanyi 1 plus 1 equals 11 oba equals 2. Kati mwamu 1 plus 1 ebintu mubinoonyeza wala n'ebibali wano. Ebiri mu Uganda teweetaga na kulowooza nnyo. Just tula butuzi wansi okwata akatebe okwate amazzi oba ecupa ya soda olowooze amaga fumitiriza meditate. You get your answers. You get clearly. Ati ebintu mubinoonyeza wala sibaya bano abatemu tebava Congo bali wano. Kati abali basajja no Katumba amala bava Congo. Abakuba muwala wa Masasi. The same snake is biting itself. Kati mwagala Junior era ntule wano mbibagambe. Nammwe mutukooya nnyo nammwe mulimba. Ebintu bikidot gatta dot ogateno ojja kulaba ng'ofunye ansa. Ne kati Lumbuye agenda naye n'abalimba. Drone zange zaŋŋambye Lumbuye drone ozijjawo. Kiri take kyekwesa ate singa musisi yakutta. Nali mmanyi Lumbuye musisa kisse ekyo kirumbuye. Kulimbalimba bantu. N'omuntu n'olimbalimba ensi Lumbuye n'olimbalimba ensi kati watugamba dda. Mbu President Museveni yafati kyampamire yafuga eggwanga. Lumbuye gwe okuva ewabika genosala abantu bakujjamu obwesige. Toyina information n'ebyo ogatta biboozi. Mbu Museveni ali lubuto. Nze even n'abalaba Lumbuye mbeewuunya. Mbujje n'omuwozi mbu yafunye olubuto bye biboozi bya Lumbuye. Lumbuye gwe kiyaayi oyo omwana nali omusuma munonga. Kigenda ne kigatta dots. Ne kinyenya bwe kiti omutwe. Si gwe munene. Ne kyebulankanya bwe kiti n'oza bye kyogera bituufu. Lumbuye omanyine kuba erikwata ku State House Lumbuye. Kyenkumanyiko Lumbuye oli mugagga nnyo. Oyina wano business Lumbuye na apartment oziina. Ekyo kyo nkimanyi. Kwa abantu be Bulaya bakuweereza ssente. Ekyo kyokka Lumbuye you are very rich. Lumbuye mugagga. Lumbuye alina business wano. Na apartment ayina. Apartment za Lumbuye apartment ze ziri ekyengera. Kifunye ssente mu bwa propaganda. Mbo Bobo Wine neona le bonsereko bewalana ejo Bobo Wine neona le bonsereko babadde kulumberwa katolo bwamanga baseka nga wamma banyumya ngera abantu abemanyi kati Lumbuye kikulekawa Lumbuye ojja kufiira mu firimu yo wasigaza audience y'abasiru bukyanga Lumbuye otandika tunyumiza biboozi nga teri kyayi kikyuse mu Uganda. Lumbuye naye awuliriza wamma bye twogera n'agenda n'agattiriza. N'omuntu ali mu toyetake yekwese muyakwa information. Wano mu Uganda ffe tulina wamma kye tutamanyi. Kubanga ekyamazima ddala Jenemoke yagenda okwata entebe
ekyo kyo kyaggwadda Muhoozi ye president ekyo kyo kaaba gaana seka nkyawa ojja kutegeera nti Junior ye yayogeranga amazima Jeno Muhoozi ye president ow'ekkubi ne Bobi Wine akimanyi era kati Bobi Wine yasigala kujja ku nnyimbe nakuziika okyamulaba Bobi Wine nga atambula mpozi ngeri waafudde no funeral service bagita national platform of funeral service ye NUP babeera ku maziika nnyimbe kati obuyinza obukwatire wanamwe mbereemuko ku magezi omuntu ali magere mu bigere yeebase kati abukwatire wa Bobi Wine Bobi Wine yasigala kuziika baganda national funeral service ye NUP neti power zijje zindye mama mutabani wa mirundi ndi banda baki nze yasigalawo bagamba amazima anti abalala babatya nze ne bwe mutadda mbu tetujja kudda tukulabe era mujja kukomawo ekyo nkimanyi Abannayuganda temwagala mazima nga bagambye wepe Muhoozi yajja ekyo kyo kyaggwa loota birala nkugambye pama birala mutabani wa Kaguta Amos Muhoozi MK standby generator Gen of the SFC command of all armed forces supreme commander Nvene kubye ntebe mama manyi wembi banyumizanga munyiga muyine entondo ebyabadde atunyumiza byaki naffe tubimanyi mutwalize muli laba abanaku batandise okunvuma leero mmwe bwetu kyo twabagamba nga Bobi Wine mbu firie dictator eriwa wano abantu baavu Uganda njavu okujjako Museveni weetaaga abanaddiini kyo ekitandikirwako nalabye n'abavuma Catholic Church mbuyaganye osabira katolo bwama ekereziya bagyepankirako ekereziya bagimanyira newuunya fe abakatuliki olowooza twewuunyiza eyo yekereziya yennyini erina amateeka agagifuga mukwano mu bakatuliki bw'ofa ekyaki y'oku kyalo kyo eyekuwandiikira ebbaluwa nti obadde mu Kristo eyo Catholic Church bagyepankirako eri eyina amateeka kwetambulira ge gatukuumye ebbanga where there is no law there is no church kati era nalabye muvuma church era church egaana etya byebyo munnange era ffe abakatuliki tetwewuunyiza ziwukalisitiya simanya endobolo there is a lot Catholic Church byegoberera munnanga Abannayuganda temwamanyira okukola ebyekivandulo mutemwagalangako mateeka ekereziya emyaka gyewangadde ggwe eso gyeyipankirako ge mateeka agagikuumye obutanaabuuka oyinza okulumba lubaga ggwe neryeddiini nga bwolaba abasiraamu nti bajjamu engatto ne mu bakatuliki naffe tulina bye tugoberera ebitukuumye ebbanga eddiini yeno obutanaabuuka eddiini banne baziwa ekitiibwa nga bwe kyali bwe kiba emirembe n'emirembe be bakatuliki tebakyusangamu Catholic Church teyina golopost yo tekyusangako golopost kobenga oli wakabi otya kobenga oli munene kobenga oli mugagga abakatuliki ebyo tebabimanyi bakuteeka wawooja ye Catholic Church yo teyina banene teyina baserebu ekereziya ina baserebu nesekere mama mmwe era nalabye abavuma ekereziya muli basiraamu temubimanyi abamu muli popo Catholic Church kuteeka ffe tusomedde masomero g'abakatuliki abafaaza bazanyirwako discipline awo kwe batudde eri gavumenti Catholic Church gavumenti ekolagana n'amabaluwa leeta ekigo ne kikuwandiikira simanya ogende owa bwana mukulu simanya letters kyova olabanga Catholic Church esigaziza amasomero gaayo lwa discipline eyina amabanka centenary tegwa lwa discipline. That's why Catholics have done so many things bayina amateeka ate baga respecting
kati mwesi ya mwetayina mateeka buli kimu mukikolanga bwe mukyagadde muloza muli ba kitalo oli wa kitalo okusinga eddiini ewangadde emyaka 10 wana ebintu bibiri byotegezangamu teri alwanisiza Buganda n'ekereziya atafudde ekereziya ekolima ekyo kyo nkibabuulidde nefe muna abakatuliki tubimanyi naddala ffe abaasomera mu masomero g'abakatuliki abafaza babazanyirako faza akugoba naga agenda nze ndabye abaana b'abanene be bagoba essimaaka tebamanyi bya gavumenti naye kaakati mmwe bambi temubamanyi osigera ate temujja kutegeera bambi temubimanyi era nze sibanenya abavunye Catholic Church sibanenya eri temanyi serebu temanyi minister temanyi wa kitalo gimne mateeka geyimiriddeko without law we can't stand naffe tujja kunaabuuka tuggwewo abantu muyige nti ensi efugibwa mateeka bw'oba owulira nti onyigiriziddwa sooka otegeera institution engeri gyekola nze tamale ndi mukatuliki nyinza okuyingira omuzikiti nga sijjeemu ngatto bayinza okuusa ku muzikiti nga ndeekaana kakati baŋŋambye nzijjeemu engatto ne President Museveni bw'atuuka ku muzikiti ajjamu engatto kubanga amadiini galina amateeka kati gwe genda obuuza abakatuliki nti banemugoberera biki okusabira abantu ojja kutegeera munesiipa okulise ati bune abantu abamu kati gwolabanga anyigiriziddwa because you don't understand the system. First understand the institution, then you'll sympathize with them why they have taken such a decision. Nete mwagala kumanya ate mwefuula abagezi omugezi amanya kati ffe abasomedde mu masomero g'abakatuliki tubamanyi enkola zaabwe abafaza tebeepankirwako abo tebakyusa mateeka abakatuliki tebakyusa goloposti yaabwe eba bi eba bi eyo mugende mubikole madiini amalala ne Catholic awo mwazanyidde wakyamu munene bwe mukuba enduulu ku social media ng'abakatuliki baagaye tetujja mumusabira ne bw'oyita paapa ne paapa amateeka agamanyi geego ekereziya nyaffe y'ensiguko yaffe bwe bulamu beesiimye nnyo Kristo abawuliriza byoyogera ne babituusa nga bw'oyagala be bakatuliki. I respect them. Byebyo munnange byebyo munne byebyo so temuleekaana bambi temunyiiga bambi temukaaba ago ge mazima agatakaawa ffe baatugobagoba dda mu masomero g'abakatuliki kubulwa mpisa juniyanga bangoba banaani munna omunaani akugoba ku makya naga agenda nga nombo butasiimuula nabayesonyiwa kwambala sapule yange so bambi abamadiini amalala temukitwala bubi ekereziya erina amateeka gaayo gevudde nago myaka nga 10 eyo getuze bambi tukola ki si mu bubi muyige institution engeri gye zikolamu bw'oba oli mulokole ng'ogenze ku muzikiti jjamu engatto. That's how mosques run. Kakati naawe omusiraamu yiga eby'abakatuliki obitegeere nti byo bikola bitya tujja kubeera nga twogerera ku same wavelength. Naye nga ekereziya tugyetondera abafaaza ababavumye mune tebabitegeera era mubasaasire eddiini y'ekikatuliki eyaffe tebagitegeera bambi beetaaga kusomesa kati bagendaako mu mugigi mugenda musoma omugigi mutegeere abakatuliki enkola zaabwe mbu lwaki Katonda si bwe yagamba Katonda yabagamba mumenya amateeka g'eddiini yakiwandiikawa
Yesu mwenyini yasanga abantu nga bali mu yeekalo nga bali mu gitundi yamala bakuba emiggo egyabata. Who tells you that Catholics we are going to allow our laws? that won't work. Nange junior no bayinza obutansabira. Nange kimanya Abakatoliki muyinza obutansabira ne mungobeeru bagamu. Sikimanyi. Neze bambi nzijumbire misa. Nzija. Mukitegeera mbeeramu ebya Mario omutuukirivu nnyina Katonda otusabire embibeeramu. Tatange tasaba naye nze atugamba tugende tusabe. Tatange era naye mukimanyi nti akkiriza nnyo mu byeddogo. Daddy ebyamalogo byabi abikiririzamu. Kawano yagambye hamu mbwa mukiriza aloge bakodde mba mu 7 bagweddalu. So era nze ebyeddiini mbibeeramu. Njagala nnyo eddiini yange. So bambi mubitegeere ebintu ebyo. Stop blaming the Catholic Church. Just understand their laws. You'll understand them. But if you don't understand them, they will also not understand you. So let us listen to one another. Instead of going to the media, hey, why have they done this? Ask why they have done it. It's together. So nenga maliriza mbasibula bannange abawerekedde anko Katolo bwama mwebale nnyo. Abanaddiini okuva mu maddiini amalala nga Pastor Bujinga bamusabidde nammwe tubeebaza. Kitegeera mwebale nnyo bambi. Honorable Nsereko tukwebaza olw'omutima ogwo Katulu bwama omuzise mu kitiibwa Honorable Nsereko. Era kati kindeetedde nange okuddayo ku mikwano gyange okwetunulamu banne Honorable Nsereko abeereddewo anko Katulu bwama bambi amubeereddewo ennaku 7 ng'oliisa abantu every day. Prime Minister mulabyewo Maama Nabbanja bonna abakungu babaddewo. Katolo bwama Honorable Nsereko akwerekedde mu kitiibwa bannange emikwano gye kiro Oluganda ne Honorable Nsereko akiraze. Nsereko kye mwagalako tava mu mikwano gye. Honorable Nsereko kye nkwagalako tova mu mikwano gyo. You are very loyal. Era kuyisima wabeerawo. Honorable Nsereko onjigirize ekintu kimu tovanga mbakwano bo. Abantu bangi batulekerera. Nibaga junior tukwagala naye bwofuna obuzibu bwofaga gamba agasongovu ne gakuwerekera kabadde kenzi. Oyo mwana badde nnyo mwensi. Tayisa sikati byonna mu bitugambe nga tukyali balamu. So Honorable Nsereko nkwebaza misa kisemakula abayimbi for the first time mbebaza. Mulabiseeko bambi. Olaba ne Queen Kamasiba naawe omaze n'ovaayo emunyonyo. Maama kubafumu badde nga temujja. Leero nsonyiza ez'abakutte. Anti parliament mwagala kati eyise etteeka muneeba ekibiina kyammwe bakikole kiso. Eddie Kenzo tukwebaza president w'abayimbi. Obaddewo naawe. General Sale Musale. Obubaka nabwo bukoze eki sebo tubufunye generali. Katolo bwama nno tabadde wa bulijjo. General Sale Musale asindise obubaka naga nti he was shocked. So General Sale Musale naye obubaka munamaze nabukola ki nabusindika. So Honorable Nsereko bambi tukwebaza tonneebaka kutulo okuva mukwano golo yafa Kasuku banne musabire nnyo Kasuku kyoyita mu kimanyi muganda wange wakava okufiirwa yisima mwezi gumu ne anko Katolo Kasuku bambi Kasuku embeera gyayita musinyangu. We can understand Kasuku. It is not easy to lose your two friends in the same month. Abantu bobadde otuula nabo bobadde oseka video ezo Kasuku onkimanyi. I understand as a psychologist. So tweyongere okwekwasa Omukama ne Kasuku mumusabire. Abantu bano abadde abalaba every day. Abadde anyumya nabo. Kugakale musajja wattu byamuweddeko Kasuku. Nenga tukitegeera. Kale twesabire gane nange junior munsabire. Abampala nanga mweyongedde. Abandeetera amalogo. Abanyendera mu masabo. Mbwakana ako kagwe. Abantu baleme kalaba. Era lwaki ke balaba. Munnange ne mundeetera amayembe fulufiga n'abalala. Empisa eyo mugikomye tukwatagane.
fenna tuli bannayo nene oli ati Junior afunye kasente nozimba omutima noli ati Junior yaguze kasipasio kati eno spasio yange gye nakagula recently eyitamu amasasi nakitegeera gayitamu munne ne eyitamu amasasi era bali bagireetedde amayembe yali enzise wano nkuba reverse ng'emmotoka edda mu nnyoto nyenda okutegeera nga mahooni gennyini bagateekawo ku geeti yange ne bambi mulekeraawo okundoga bamikwano sinzanyirire nnyo siina mukisa gwammwe gwentudde mutaata wange yalwana mu nsiko kyovulanga nange Junior ndi waddeko ng'omubi omweru okitegeera siina nnyo nekennena munnange naye abantu munene muddeeyo ne mukola ki ne munkolimira ne mumpalana era Junior omwana oyo lwaki munjogerera okitegeera omwana yanyirira era Junior ye yasoma simanya mwana omulimu gumufe mugayi abannayuganda mufaaki mitima kyejo so bambi tukwataganire wamu okitegeera tweyagalize okusinga okwesindikiranga amayembe n'eddogo nabanga tebijja wama kututwala ki mu maaso nze gwe muyinawo kati oba Junior njogera bya kisiru amagezi ng'agazaaki nze nakkiriza ndi musiru abagezi bafudde baweddewo siina kyenjagaza amagezi mu Uganda abasiru fa bajja okusigalawo abagezi mujja kufa Uganda nze saagalangako magezi nyenda kukola pepa so hadde naga ka Junior kasiru iye ndi musiru era nkimanyi so kati awo oba onvumye nange era nkimanyi ndi musiru kati amagezi ng'agazaaki abagezi bonna bafudde baweddewo kasigale n'obusiru bwange osanga wamma naawona Junior ava mu basuga mami mulimu nnyoko mama tusinkana olulala bamikwano jamu ebikuzimba ebitakuzimba bireke si buli kyenjogedde nti kya makulu